Okay, manange tuli ku HK Media manya ne Debozi nze Hadija Kigozo kutusako bulambo omuntu wali ku kyeyo yonna gy'otulabira oli wakabi nnyo okola kyamaanyi nnyo. Neyanza nnyo mwenna abasubscribers mwenna abeekumidde ku channel yange mwenna abanjagala mwenna abanjagaliza thank you so much. And of course spreading you the love all the way from Speed Express beba tutekamu ssente okulaba nga ate share egenda maaso. Era nga bonna lunaku olwaleero ndina omugenyi ate nga tulina very vital information olunaku olwaleero. Tugenda kubeera twogera ku services Speed Express, tugenda kwogera ku scammers, tugenda kwogera ku abscond, tugenda kwogera ku means of payment nti singa omuntu akuweereza message ng'agamba nti ava mu Speed Express means of payment ki proof gyalina okubeera ng'akulaga, and then oluvannyuma tugenda kubeera twogera ku location ate byonna obeere ng'otutegeera olunaku olwaleero. Nsense okulaba sebo. Nsense okusanga. Okay. Amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi nze Sengozi Julius Brian. Sengozi Julius Brian. Yes. Oli Muganda? Ndi Muganda. Weddira Nnyonyi Nyange. Weddira Nnyonyi Nyange. Naye nga tatufaanana. Ayi kalinamu akasaayi ka kalala. Okay. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Speed egamba ki? Speed nungi. Tutwala ku speed. Ate engeri njala oliraba. Tutwala ku speed nnyo. Okay. So kati olunaku olwaleero abakulaba sooka omala obabuzaako. Abanda Baana abatuwuliriza ku HK Media. Okay. Amanya n'eddoboozi Sengozi Julius Brian. Okay. Speed Express. Sales manager ku Dubai branch. Dubai branch. Okay. Okay, manange tugenda kubeera tutandikirawo olunaku olwaleero ate tulabe biki aba Speed Express bye balina. So kati okusookera ddala tugenda kwogera ku services. Services ki ez'enjawulo ze mugaba ku Speed Express? Services ze tugaba ku Speed Express tours and travel nga okiwulira company ediringira mu tours and travel. Tugaba visas, tourist visas. Okay. Tugaba freelancer visas wale mita employment visas. Tukola tours around the world, especially in Dubai. Okay. Outside. So to Oman, Saudi kumla. Nese zisigadde. Okay. Then ekirala tuyinza okwongereza kuzo to booking hotels. Buli hotel yonna gy'oyagala oba mu Dubai oba outside Dubai. To grow a bank account, okay. Especially Equity Bank. Equity Bank. Yes. Okay. The service that tuyinza okwongera ku ekyo events management. Events management. Okay, so kati events zino mutegeka bayimbi, mutegeka ebivulu, abana balina birthdays, anika ebintu bwe bityo. Yeah, tutegeka birthday parties on the yacht. Okay. Tutegeka ebivulu by'abayimbi. Tutegeka nikas. Okay. Yes. Okay. Ebisigadde. Alright, manange going natulengera side yetu tuli ku HK Media manya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi nga kutusaako obulambo omuntu wali ku kyeyo. Tuli Dubai wokka wensinzira okuweereza olunaku olwaleero ate nga tuli waneeno ku Speed Express ku office yaabwe. Tuli mu Deira opposite ne Baniyas station ekizimbe bakiyita Deira Tower. Linya lift ekulete ku level 2 room 02 ate obeere ng'omanya ebisingawo okubeera ebingi ennyo naye nga ate olunaku olwaleero tugenda kubeera tubitematema. Okay, kati service tutandike neya visa. Yes. Visa zino zisumbuwa nnyo abaana. Abafeere bayitiridde obungi mu Dubai ekyo kimanyi. So kati abantu bangi bazze beerindika naddala mu kiti kyammwe. Nawuliddeko omuze oguliwo nti omuntu ajja ne yeekubya ka selfie ku office n'apostinga n'agamba nti nze nkolera Speed. So kati abantu be balina okutrustinga nga bavudde mu Speed Express balina kubanga bafaanana batya. For example, omuntu yenna ng'omusanze neyeyita wa Speed Express. First of all, alina okuwa Emirates ID. Ekisookera ddala. Ekirala alina okuwa company ID. Company ID eyo eriko Speed Express ng'erina ne barcode. Okay. Yes, kyekyo kiddirako ddala. Then ekirala omuntu wabaggadde wa Speed Express wakola ne Speed Express ayinza okuba nga agent. Okay. First of all, alina okulaga ekimufuula agent basigninga contract. Alina portal. Okay. Portal kyekyo ekintu kye bapostingiramu visas. For example, so mugamba
daga ku photo ya Speed Express ku simu so tamba na kusimboti najikulaga naye yo asobola kubanga trusting no agent wa Speed Express. Okay. Okay, that's very nice. I think funyeko issues no inbox yange era abananga batamanti Hadija sindikidde omuntu sente namuweereza sente za Speed ate simanyanga kati simu agijeko so kati abananga abo wetugenda ku mode of payments singa abeera kusinkanye sente abayina kuzikuwa atya azisindika ku mobile money aziweereza atya kugamba mu mpeereza entuufu ya Speed. My advice to the customer abaffe totrustinga muntu yenna wadde ayinza okuba nga mukozi waffe naye oyinza okuba nga tumusanze ku mulimu kiba beta ne mugenda wabagambye mukozi waffe nemujja ku office n'osasulira ku office oba sekyo n'okozesa bank tulina bank mu Emirates NBD Emirates Islamic ne ADCB then tusobola ne mu Dabshir namba y'essimu tujjoga maaso. Okay, so kati bw'otuuka ku kangambe nga ku Emirates NBD oyagala kusasula Speed okola otya akawunti ebeerayo akawunti mugiteeka ku page yammwe gye basasulirako bakikola bati akawunti so omuntu oyo gw'ogambye asobola okusindikira akawunti then ogenda mu banka naye banka n'onyiga ku deposit machine ejja kusaba Emirates yo oba Emirates yo omuntu osobola okusaba ku omuntu gw'ogeze naye nakuwa Emirates then you accessing your account ngokozesa Emirates yo omuntu yenna oba eyo omuntu akututte oba Emirates yo then nojingiza machine ejja kugamba enter account number nzemu account number ya Speed Express era ona amalonyiga confirm ejja kuletera Speed Express commercial account yes. Then okiraba oteekemu sente ejja kuwa ka slip ako ketubaka kwa osindikira omuntu ku simu bano okaleta ku office. Okay, that's very nice. Mpoza ate kukogerako ku kyo kya payment nina kyesitegedde obaolyawo omuntu atulaba kyeyali agadde okubeera nga ategeera olunaku lwaleero nti oyogedde ku Emirates ID ate nga omwana ayagala visit visa oba omwana ayagala visa extension mu kiseera ekyo tugeza nti aba talina Emirates ID so singa abeera tasazeewo ku trusting agent nagamba nti sente kagendenze backingire akola ate just njagala nnyongera ompeeko ku highlights ku nsonga eyo. Omuntu oyo aba tasazeewo okukozesa oba tayagala zeeta ku office oba nga ali wala oba nga tayagala ziwa muntu yenna asobola okugenda ku Dabshir oba ku Western Union n'akwata passport yo ne visa copy waba ali ku visit visa n'abiwaayo for example mwe namba eri manya ga Speed Express oba manya ga CEO Mr. Gafayo Albert then nasindikako sente nakuwaka slip ako nakasobola okukola nga means of payment. For example waba tasobodde ekyo asobola okujja ku offices zaffe tulina head office Abu Dhabi tulina branch Dubai branch ku Baniyas tulina ne Kampala branch eri ku Lumumba Avenue. Alright, that's very nice. Mpozi chanali agadde onyongero nyinyonyolekoko oyina akantu kaliko nyinyonyodde aka Emirates ID nti okozesako ku Emirates ID y'omuntu njagala just onyinyonyolekoko ku nsonga eyo obaolyawo abatulaba bayinza okuba tebagitegedde omuntu ayinza okweraliikirira nti oba bwe nakozesa Emirates y'omuntu sente zinagenda woono. For example ogenda ku deposit machine nganze nga Emirates ID nga gwe tolina nosanga mu line ya bank nga depositinga sent. For example ne depositinga ku account yo nga depositinga ku account yo mutu sina Emirates ID nkugamba ekikempa ku Emirates ID yo nenyiga kasitoteka mu account number yo mutu gogendo depositinga noteka mu Emirates yo mutu omulaga sinzi jagena ko account number yobadde ogenda okuteeka ko sente. Okay, kyo kitegeerekese bana ngendo za mukitegedde mwenna abatulaba tweyanza nnyo ate nga tuli ku HK Media nze Hadija Kibuzi okutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Olunaku olwaleero tuli ku Speed Express ate nga tugezaako okutematema ensonga zino nga Speed Express services scammers abafeere oba bayita abafeere ba visa tugenda kwogera ku abscond
twogedde ku means of payment ate tumale tubawo ne location esinga okubeera entuufu nga kwotadde ne contacts ezikuleeta paka wano ku Speed Express. Okay, bwe nkuzaayo ku nsonga ya visa eno, visa yafuuka visa. Abaana ate tebagitegeera bulungi naddala abaana abatannaba kujja wano. So kati waliwo visa eno ey'omwezi ogumu ne wabeerawo visa eno ey'emyezi 3 ku baana abatandika obutandisi. Ate mpulira nti waliyo ne visa eno ey'omusuubuzi eya wiiki. Njagala ompe enjawulo ya visa ezo era singa omuntu aba ayagala kujja wano alina kujjira ku visa kyesinga okubeera ennungi. Neyanza HK Media. First of all, omuntu nga ajja kusuubula asobola okujja ku visa y'omwezi ogumu. Visa y'omwezi ogumu omuntu omugamba mpa visa y'omwezi ogumu. Visa y'omwezi ogumu ebeerako ekigambo single short. Yes, akagamba ako kaba kawandiikiddwa waggulu ku visa. Kaba kawandiikiddwa wano wansi wali validity. Okay. Issue, date of issue, ne date of validity. Kabeerako single short. Yomanya 1 month visa. Olumu tebateekako ekigambo maximum stay 30 days. Olumu tekibeerako. Naye kasita olaba ekyo single short. Otegeererawo nti eyange ya mwezi gumu. Era omuntu ne baba akufeza n'agamba eno ya myezi 3. So osoma kwekyo ekigambo tebatera kikyusa tebatera kiraba. Osomako obusomi ku visa yo n'otegeera n'omuntu akoledde visa y'omwezi ogumu nga tonalinnya nnyonyi okwewala okugwa mu overstay n'okutaataaganya program zo. Naddala abaana banoonya emirimu kino kibakutteko nnyo. Ogenda n'ojja wano ng'omanyi ojjidde ku visa ya myezi 3 ate ogenda okulaba nga ebbanga liweddeyo tonafuna mulimu ate visa ya mwezi gumu. So okwewala ebintu ng'ebyo nsuubira nti obeera olina okubeera ng'owakinga eno show ate n'oyita ne bakwano bo bonna bajje babeere nga bafunamu ekyokuyinga. Okay, kati yogera ku visa n'emyezi 3. Visa y'emyezi 3 encouraginga nnyo omwana ajja omunoonya omulimu atagenda mu kiyumba ng'ajja kunoonya mulimu gwa wabweru okole visa y'emyezi 3 kubanga ekuwa obudde okwetegeka. N'oba ozze mu Dubai n'omalamu omwezi gumu ng'okyaka omanya naye emyezi ndala ebiri yensobola okufuniramu omulimu. Kituufu. For example, visa ebeerako ekigambo maximum stay 90 days. Naye kibuzaabuza abantu ebeerako date of issue ne validity date until yes kati ekiba myezi 2 egiri makkati awo naye waggulu wabeera ekigambo maximum stay 90 days. Kati ekibuzaabuza nnyo abantu wano wabeerawo ekigambo date of issue and place of issue then until bakuwa emyezi 2 singa batona bayingira visa eyo neyitako emyezi 2 eba efudde. Okay, so kati bw'oba okyali Kampala visa nga wagifuna emyezi gino 2 ne gikusanga nga tonalinnya nnyonyi visa ebeera eweddeko. Okay, kitegedde bulungi. Era visa etandika okubala olunaku lw'oyingidde lwotandika okubala olunaku olusooka si lwefulumye. Lwefulumye lwetandika okubala ezo emyezi 2 singa oba toyingidde lwebiggwako. Nkitegedde so lwotonya wano mu Dubai wetandika okubala nti no guno gwe mwezi gwotandika. Okay, bannange information eri wano eri very important. Nsuubira gwe wenaali eyo olabika ndooza show ogyeyunzeeko ate ogyenjoyingira ddala. Tulina Speed Express ate nga it's a tourism company. Bakola ebintu bingi nnyo omuli services zaabwe eza visa. Bakola ku bintu ebya Biscondi, bakola ku events, okugulawo account naddala mu banka mubikola. Wow, that is very great. Okay, kwanza ate gwe wenaali e Kampala enkutumiddeko nnyo webali nnyo okubeera ng'olaba HK Media ate nga nkujukiza nti aba property Kampala webali nnyo okubeera nga bakusaavinga mu ngeri yonna gy'obeera oyagadde. Get the property master you can trust. Beera ng'obafollowingako awo ku Facebook yaabwe, ku Instagram yaabwe ate obeere nga nabo omanya services zaabwe ez'enjawulo. Okay, so kati twogedde ku means of payment. Netwogera ku services nga tusoose ne tukwata ku visa kati tugenze ku Equity Bank eno. Abaana kye basinga okumbuuza nti okugulawo akawunti zibeera ssente ka era kyetaagisa ki? Akawunti eno twagiyita diaspora account. Equity Bank nga egituwa okugulawo akawunti ya Equity Bank ng'oli mu
nsi z'ebweru n'oba oli Oman oli Saudi naye ng'olina national ID Saudi oba gye tugiyita Emirates ID oba kye tuyita Uganda endagamuntu ng'oli Saudi oli Qatar oli Oman oli Kuwait wonna mu diaspora ky'owulira ng'olina endagamuntu y'ensi osobola okugulawo bank account ya Equity. For example, ekyetaagisa first of all passport copy yeetaagisa abo bokka ba residents not visitors abali ku residence visas eze Saudi eze Oman eze Kuwait eze Qatar mwenna abali mu Cairo zonna so okugulawo account wonna wooli wetaaga Emirates ID oba gye muyita national ID yensi yonna wetaaga passport copy then olina otuuka ku office oba oli Qatar oba oli Kuwait so okwangulizaako n'osayininga n'osindika documents zo online ng'omaze osikaninga kubanga waliwo signature weyina okugenda. Yes. Okay, so kati ka payment yako ko tekagenda kubeera aired out oba tekajja kuba kagenda kubeera omuntu alina kukamanya nga amaze kujja mu inbox? Okugulawo account kya layisi nnyo era speed yakyanguya nnyo. Okugulawo account ya Equity toyomba nabazaddebo tolwana nabazaddebo sente zitwawukanya nabazaddebo wadira mu bibiri byokka emitwalo 2 egye Uganda ojje ku Speed Express oba ozidepositinge ku account ya Speed Express otweka slip ogulewo account okwewala ekizibu kyonna ekigenda okwawukanya gwe ne muzaddewo taatawo mugandawo olwa sente ate sente z'ekyero zimenya tukola nnyo. Okay, banange toyawukana na family yo ako kakaddemu toyawukana na maamawo olw'okuba nti n'omuweereza sente ate n'osanga ng'aziridde duka misindo gye waneno ku Speed Express ate obeere ng'ogulawo akawunti bwangu nnyo. Okay, so kati abali e Saudi abali e Qatar abali e Cairo bo basasulira mu kimu $? Sasulira ye alina okumanya nina alina osasula emitwalo 20 fe tuyita diramu 2 emitwalo 20 egye Uganda gye tuba twagala gyokka okugulawo bank account nga sente ezo okugulawo account kuba kwa diramu 10 emitwalo 10 then ne sente zino okukuuma account emitwalo gy'okumi tulina ogiteekako negibeerako for a start. Alright, mane mwena abatulaba side eyo nsuubira show erabika ekunyumira bulungi nnyo ate nga twogera mu lulimi lwe mutegeera obulungi. Olina HK Media Hadija Kigozi nzenzeka nga kutusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo. Tuli ku Speed Express ate nga wetusinzira okuweereza wano mu Dubai olunaku lwaleero. So kati tukute ku service eno eya events njagala obeere ng'otuwaako simple highlights ku service eyo. Service ya events egwa wansi wa tours for example mu desert safari zonna webityo. Service ya events eyo for example olina birthday party so organizing a birthday on the yacht oba mubita eryato ku mazzi boat cruise bategeera nnyo ka boat cruise ago tusobola okutegeka for example tegeka kugamba ekyomuyimbi najja kupateyo olina idea kino njagala leeta muyimbi one so kikolako netumuleeta najja kupateyo so tegeka nika wonna wotugambye tugiteekawo. Yes. Alright, that's very great. Ndoze byebisale engeri gye biri bingiko balina kubimanyira ku office. Okay, so kati tugeze ku service endala ya tours and travel hotel bookings naddala abantu abava Kampala abasuubuza okusingira ddala. So kati bano mubakolako mutya? Abasuubuza abava Kampala speed ekintu yakyangu yaako noba toyina sente za kusula ng'olina dira mu 10 kyekitandikibwako dira mu 8 hoteli zonna twaziteekawo dira mu 10 8 2 3 4 nga toyina sente ng'ogwamu eyo kategule abantu abatalinamu sente abazze wano okulambula nga toyagala kuspendinga nnyo mu hotel so okufunira ekifo osulawo ne famire yo kudira mu 8 dira mu 10
ira mu bibiri hotels zonna tuziyina ezigamu yo category. Okay. All right, that's very nice. Okay, wherever you're watching us from, be it in Qatar, in Cairo, Kuwait, abantu abali mu maanyi awo abali e Kampala tubatumiddeko nnyo ate nga yo show tukyagitwalira ddala bulambalamba. Okay, tugeze ku nsonga eno y'abascammers abafere abalimba abaana nti no balina visa bakozi ba visa ate nga bayita mu linnya lya Speed Express. Abantu nga bano mbetekedde mutya? Abantu ba scammers abo tuwetegedde bulungi. For example, omuntu wagamba nakola ku Speed Express mugambe okola ku Speed Express kabenze nenkugamba nga tomanyi nno nkola ku Speed Express nkusaba onsabe ebiwandiiko byange Emirates ID ekintu ekisinga obwangu omuntu newaba abuze ku Emirates ID ng'ogirina mu kopi tubamufuna ate ekiri oba tayagala kuwa Emirates ID mugamba akulete ku office akulage desk gyatuulako. Ate kama katalina desk kwatuula. Ekirala akulage ID eyawo mulimu ng'erina ne barcode kinakyogeddeko. Okay, that's very nice. Ndoze ekyo tetugenda kubeera nga tukiwanvuya ekyabafere. Tugenda kubeera tugenda ku nsonga ya abscondency. Abaana abava mu nyumba ne babateekako abscondency. So abaana bano eno ababeera absconded by their bosses mubayamba mutya? For example, tusobola kuyamba abaana oba ekigambo kankize bulungi mu lulimi oluganda nti singa obeera ovuddeyo ku mulimu nga tomazeeko bbanga lyolina kumalako ne bakuteekako ban, right? So kati abaana abo mbayamba mutya? Abscondency zirimu ebika. Waliwo abscondency run away from the sponsor. Eyo sponsor yabalina ogikolako naye naffe tusobola ogigezaako. Then waliwo abscondency ng'olimu overstay ng'oyingidde overstay nga sponsor wa ye Speed Express nayo erimu ekika. Waliwo abscondency endala ofulumye, for example, ofulumye ennyumba ya boss wo tomugambye reportinga ku migration directly nateekako abscond. Oba tekyasobola kufuna mulimu wantu walala. Oba tosobola kufuluma ggwanga lino oba tosobola kufuna mulimu oba tosobola kukyusa visa. For example, abaana balina eno tendency egamba bosi wange ankoleddeka e-visa okategedde ayenza ekipande kyako emyezi ebiri ye nalowooza ka visit visa naddukayo mu kiyumba najja wabeera ayagala okukola visa. Oba tosobola teekamu visa yonna oba tosobola kufuluma oba tosobola kufuna mulimu okuggyako ng'osigadde ku kaliwali. Kaliwali kyeki? Kaliwali y'omuntu atalina byogera. Atalina byogera. Okay, so you overstay. Yes. Okay. Kati mbadde njagala malayo abscondency tuyinza odiiringa nazo ennyo naye naziri ez'ebiyumba zijjamu kati tuyinza odiiringa nazo ennyo ngubadde ku visa yaffe noyingira overstay nakubako abscond. Ate abscondency eyo si effe tugikubako nadde mu field eyaganda tubakubako abscond si effe tubakubako abscond. Abscondency ejja by totally lucky. For example, waliwo abaana babadde mu overstay omwaka mulamba naye nga ali ku visit visa ya Speed Express nga talina abscond. Kituufu. Kitegere naye waliwo omwana twamusanze mu field natugala twamukubako abscond yatengera ennaku bbiri tetubaffe. Company supplier waffe Danata is responsible for visa za Dubai zonna, Etihad is responsible for visa za Abu Dhabi, then Air Arabia is responsible for visa za Sharjah. Era omuntu yenna yakolera visa ya Abu Dhabi. Visa ya Abu Dhabi batera okubako abscond within 5 days. Singa obeera tonaba ku renewinga. Oba tonakyusa okubako abscond si effe tukubako naye gavumenti erawa olukusa Etihad. Yekubako abscond. Kati okukubako abscond company ngaffe abakolera visa tujjako 10,000 za dirham ezo. Tano. Miliyoni 5 eza Uganda. Yes, era bazitema direct ku account ya company. Kubanga system gye tukozesa eba connected ne government ya UAE. Then eya Dubai bajukubako nayo abscond ya dirham 15,000. Then visa ya Sharjah erilakeko bakubako abscond naye tebatema sente za company. Bw'oba ogenza ojjijjako abscond bakusaba dirham ebyo bisatu. Tebanga zino visa ya Dubai ne Abu Dhabi. Era abaana mbaencouraginga nnyo mukole nnyo visa za Sharjah. Mukole nnyo visa za Sharjah era omuntu obanga akoledde visa za Sharjah sanyuka busanyusi naye ya Abu Dhabi si nnungi. Esunguwamukko. Yes.
Okay, katia tugenze ku nsonga endala means of payment twajogeddeko ku nsonga ne abscondi abaana ndozo bagondezemu bayinza obutakitegeera abscondi ne baani bifaanagana. Abscondi ebanga baani era nayo abscondi eba baani ne bajja kuba oyo omuntu ali munda mu ggwanga yes. Abscondi bajja kuba omuntu ayingidde overstay adduse ku mulimu without permission. Gwakubako baani oba odduse ku mulimu n'ofulumensi oba tusobola kudda. Then abscondi zinabaganyi zirimu ebika mulimu eyakuba ku tourist visa bakuba ku employment visa. For example omwana ayingidde overstay ku visit visa ya Speed Express sefe tulina obuvunanyizibwa omukubako abscondi supplier yalina obuvunanyizibwa omukubako abscondi kuba nayo bagifudde business eya abscondi bwakubako atema company bwakubako abantu 10 atema company buli muntu gwakubyeko 5,000. Yes. Mama business eno nga gye mulimu nayo sinya nga limu risk nyingi era omuntu musana nagamba wankubako abscondi nga tomukubako abscondi kubanga si efe buli obuvunanyizibwa okubako abscondi. Kijukiza ekintu kiri very important ate kyembadde neerabidde nti abaana baneeno ababeera ne rejected visas ate bo babeera babadde ki? Rejected visa by omuntu ayinza okuba nga taliraki sinza kugamba nno for example waliwo omwana yadde tajjanga kuwano ng'ali Saudi n'asindika sente yamukolera visa ne ba rejected n'akaya nanyo n'akaya ne tugizzaamu mu system olwali yabadde approved yadde rejected yesterday naye olwali tugizzaamu ne ba approved. So kati lindako mu mbeera ng'eyo omwana singa visa yebeereri rejected bw'omugizaayo era ayongera nasasula sente endala. For example visa weba eri rejected visa rejection ejja by many means oyinza okuba nga wawaza omusango netuteeka visa mu computer for example mu system gyayita portal oba gye tupostingiramu visas nereeta document required nga bagamba genda ku police omala ofuna police letter oba genda ku migration clear with your former bosses. Yes. Oba ng'olina omusango gwewazza migration nekwata waliwo omuntu eyafumira ku passport yo ng'afumira ku passport yo then passport ngagikubako baani tuteekamu visa ne ba rejected sogera ku migration n'ocomplain ngakuwa police ngakuwa police clearance ne buli omu tugizzaamu n'efuluma. Oyinza obutasasula oyinza osasula kisinziira ensobi eyinza okuba nga ya company n'otasasula oba ensobi eyinza okuba nga yo n'osasula. For example omwana gwenkuwadde ensobi teyabadde ye yabadde yaffe. Banange nsuubira byonna mubitegedde enjagala tuwe ku location abantu babeere sure bwe balina okusanga Speed Express. Speed Express erina branches 4 erina Abu Dhabi head office erina Dubai branch erina Kampala branch then we are soon opening Jembalanga eyokuna eri Ghana. I've heard about that. So kati mu Dubai wano wetutudde kubanga nsuubira abantu wabanguyira nnyo ku accessinga bajja batya. Dubai wano wentudde era nze sales manager wa Speed Express. Sales ntudde wano ku branch eno nze sales naye sinze manager wa branch your branch over people should get that difference wa company yonna nze ntwala wano wanoka. Tusangibwa ku Baniyas Square oba gye muyita Nasa Square. Baniyas Square ku kizimbe bakiyita Deira Tower kumpi Baniyas Metro Station next to McDonald's. Room number 202 second floor wetusangibwa. Then e Kampala tusangibwa ku Lumumba Avenue so gena n'obuza Speed Express weeri ku Lumumba Avenue. Abu Dhabi tuyinayo ku Union Coop next to ADCB Bank tuyinawo nawo office number eri 204 e Abu Dhabi Union Coop building next to ADCB Bank nawe eri wali order office aba Abu Dhabi mwenna tubasaba mukozese branch.
Okay, banange ndoze bisinga osobola obisanga ku page ya Speed Express ku Facebook awo kozine ku Instagram kwe bali nnyo. So endagiriro zonna enamba z'essimu buli kyeweebuuza ne bw'oba oli ku page yange Hadija Kigozi just your clicking kuba mbataginga buli kiseera ate n'obeera ng'oyongera okukebera ku services zaabwe ez'enjawulo ze balina olunaku lwaleero. Okay, nga tetunnaba kuva wano njagala otumire ku ba clients. Neyanzege ekikemitia kumpa omukisa guno era neyanziza okujanga n'otukyalya ku Speed Express. Thank you so much. Tulaba mulimu gwekola era ngwebaliza ddala n'akasiimo byakafuna mukama wange. Thank you. Speed Express mwongere otuwagira abakozi baffe bonna gye bali mu field, Mr. Ricky, Mr. Eddie, Madam Sophia wa Head of Tours, bonna Mr. Eric Operations Manager, bonna balaba bonna abakozi baffe. Era neyanzege njagala otumirako bakama baffe abatula Abdabe, Mr. Albert Gafayo, Madam Patra, neyanzege otusendeza service Dubai. Nebaza bakasitoma baffe tuwagira Speed Express we batukozeemu ensobi mutuwabula tukkirizibwa okuwabula. Visa ebadde rejected ngeri rejected so kujja noweebuuza waki visa ebadde rejected naye todda mu kuyomba oyinza okubanga gwalina ensobi nga ffe tulina ensobi ekyo yinza okubagamba tweyanze getuwagira mwongerere eddala. Speed Express yesinga mu Dubai, outside Dubai abantu bagamba batwala ku speed era tujja batwala ddala speed. Okay, so nga tetunava wano tusuubire ki maaso awo? Kyetusuubira mu maaso tugenda baterawo tickets ezalayisinga bagulawo probably by next month bagenda kugulawo early next month oba late next month bagenda kugulawo Dubai okuva e Uganda okujja Dubai kubanga batugambye beetaaga abantu 4 million per month in Expo 2020. Expo 2020 baatagala bayingiza abantu miliyoni 4 buli mwezi. Expo egenda mala emyezi 6. So that means emirimu gigenda kuba weegiri ejja beerawo applying visa za visit bajje banoonye emirimu. That is very important bannange. Tugenda mu Expo 2020 era tiketi zirina kuba za layisi. Tiketi etandikira ku 200 return ticket with damage. Kubadde baba bakimanya batambula. Fly Dubai 300, Emirates 15 mwata nga kuliko ne damage jakuba tujja boya kumweleja wansi. Yatubasaba mwongere okuwagira Speed Express. Okay guys, wada ensobira ndoza bibanyumidde byonna bye twogedde era nga bulijjo mbeera Hadija Kigozi nga kutusaako obulambu omuntu waali ku kyeyo tuli Dubai ate nga wetusinzira okuweereza gwe wenna ayagala okulaba more of my shows beera ng'ogenda ku YouTube awo ate onoonyiga ku Hadija Kigozi onyiga akagambo ako ka subscribe ate teweerabira okuteekako n'akade so that you get notified about all my shows that I post. Ate bw'oba oli ku Facebook awo ku Instagram oba ku Twitter era kwendi nnyo ku Hadija Kigozi beera ng'ofollowinga page o likinge okubeera ng'ogoberera shows zange. Thank you so much, you're such a great team.